Omukuumi akubye munne amasasi Kasese Gerard tumusime agenda kubanga tutulira ensonga ezo nowe mukono tumulengera ali ready ne tusooke ne ya Gerard tumusime atubulire ekyo Omukuumi abadde atyo oyo genda maaso. Neyanzege SPD Jennifer Flufiga Robert Mutebi. Kituufu Omukuumi ali attached ku A1 Security System Limited yakubye munne luvannyuma babadde baali ku langi nga bwe batutegeezezza lwasoose n'akuba munne. So ono baamuddusizza mu ddwaliro essaawa zino wetugerera ali ku ddwaliro lya Mount Rensori St Mary's mu Kasese town ali mu kufuna obujjanjabi n'essasi baaliggyemu kubanga teryafulumye mu kisambi yamukubye nga wano mu kabina. So olwasoose twasoose kugendawo ku siini ne batutegeeza nti ono muwala yatudde ku muntu lwe yatudde ku muntu deni emuntu niyeekuba essasi nerikola ki nerimukwata. Information gye twavuddeyo nawo ku siini ne tugenda ku ddwaliro bwe baamutute ne tutukayo n'omusawo gwe abadde amukolako nga bamuwadde information nga bagamba nti ono muwala yatudde ku muntu essasi nga liri mu kyempa ne livamo ne limukuba. So lwe twagenze ku poliisi olunaku lw'eggulu ne tusanga ku poliisi nga kuliko information endala ne bagamba omuntu omu ku abo ababadde bakuma bonna nga bava mu kampuni emu ayategerekeseeko erinnya lya George ng'alina emyaka 24 abadde ali mu kuzanya mu muntu ye n'aviirako ne kiviirako kukuba essasi ne likwata munne abadde atudde awo kumpi naye. So ono omusajja baamukutte essaawa zino ali mu seeluzi za poliisi ku region ya Rensori East eya poliisi naye bali mu kunoonyereza n'emundu baagigyeyo eri ku poliisi bali mu kuginonyerezaako kulaba obuzibu bwavuddewa. So ono muwala ye lwe twazeeyo ku ddwaliro nga twagala mubuuza ekituufu ekyabaddewo ne tusanga baataddeyo basekiriko banne banki ne batugaana kulaba oyo muwala kubanga badde bamutadde mu private room nga tetusobola kuyingira ate omulwadde yabeera n'eddembe lye kugaana abannamawulire kumutuukako. So ne tuvayo nga tetwafunye ekyabaddewo naye poliisi ku investigation yayo eragira ddala nti ono omusajja abadde ali mu kuzanya mu muntu ye ekyaviiriddeko kubamu essasi ne likwata munne. Eno kampuni ekuumibwa bitongole bibiri ekuumibwa bano ba A1 Security System Limited n'Oluusi Kawungezi batera sindikayo ab'amagye ne babeerawo nga bawayambako bano ba security kubanga kampuni nene nnyo. So twayogeddeko n'oyo omuntu omwe eyatuseewo essasi nga lyakabaluka yatugambye naye kumukkiriza immediately EPDF ebadde ekyaliwo tebamukkiriza kuyingirawo naye yalabye byonna ebyabaddewo. Eyatutegeezaako n'agamba bano oluusi batera tulaawo ne bazanya mwezi emuntu awo ku geti we bakuuma ne bazanya mwezi emuntu n'abamagye nga weebali nga bwe yayogedde. So nagamba bano kyabasokeddeko nga bo nabo nga batuuze babadde balowooza maybe kijja kwata amasasi lijja kuvaamu kubanga yatugambye bazizanyamu nnyo amasasi gaveemu gakwate ng'abaana batera yitayita okubanga waliwo ekkubo. So bo nga batuuze basabye abo abasukumi abakuma eno kampuni wakiri gavumenti ebagyeko emundu babeere nga babaweezo emundu nga bagenda ku ddute bazitereke kubanga bo batuuze bagamba babadde bazizanyamu nnyo ekiri awo ekitakkirizibwa mu mateeka. So katusooke tulire ku PRO wa poliisi ng'ayogera ku eno ensonga. To our preliminary findings, the suspect had a poor workmanship of the rifle and that was the cause of it releasing a bullet. So it was poor gun handling that made the rifle discharge a bullet. We have recorded his statement and the file is going to be forwarded to the resident state attorney. Byebyo bye twafunye ku PRO wa poliisi ng'ayogera ku eyo ensonga naye yategeezezza singa bagenda sindika fayiro mu kkooti ewa state attorney singa bagikomyawo nga bagambye bamuforwardinge mu kkooti agende tebye n'emisango gye immediately bagenda mutwala mu kkooti. So embeera eyo eri Kasese over to you.